Then footpoto omubiri gwa mama Gravity olunaku lwaleero gutwaliddwa mu kyaki okusabirwa naye Bambi Gravity ali mu maziga meereere si birungi yadde n'akamu ate bo bannakibiina kya NUP mwana muwala Swabrah ne mwami we BOBI yes buli kimu enteekateeka ziwedde ennaku z'omwezi zijja kuba 26 omwezi guno bajja kuba bamwanjula yes ate nga mangi nnyo ge ngenda okuba nga nkutuusako olwaleero Pastor Bujingo ayambalidde omukulu Mr. Update alinga oba abadde amukudaalira oba abadde amusekerera bannange nja kubanga mbikuwa byonna mu bujjuvu ebya Land Road agenza okubanja ate ne bamusindirira amasasi byonna waniino ojja kubanga obifuna mu bujjuvu ensonga za David Lutalo okubanga yalayidde ne Bayibuli nabyo bikyalanda wano ku SSegirinya nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu bwago era gwekola kinkimu subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu akatandikire ddala eri Fort Potro ewali mama wa Gravity omutujju eyatuvudde ku maaso era ng'olunaku lwaleero program nga bweri nti babadde balina okubanga bamutwalako mu kyaki kusabira omwoyo gwera wekibadde naye Bambi Gravity omutujju ali sososo ati broken alabiddwako Bambi musajja wattu ng'amaziga gamuyitamu. Tuli wano mu kyaki ennyanta boma tugenda okusabira omwoyo gw'omugenzi kaseera si kangu wadde Bambi kisajja kyattu Mukama akugumye ate waniino omubiri gwe gubadde guva mu kyaki ng'ate bakomawo ewaka. Nnyo era kitalo ddala katweyongera okubanga tusaba Mukama Katonda agumya ab'eŋŋanda n'emikwano ddala Gravity omutujju mu kaseera ng'ako akazibu ennyo. Ate ekifaananyi ky'olaba ekyo ye mwana muwala Swabrah ow'omukisa ne mwami we tubi BOBI enteekateeka zonna ziwedde mwana muwala Swabrah ajja kubanga atwala mwana munne BOBI mu bakadde be bamumanyi officially. Eyo nga tuvudde kuli munnange yagenze okubanja kata bamuttireyo naye nga yabadde agenze kubanja kasente ke Land Road Mulamba kagamba nti abanjizza emyaka 2. Omusajja oyo mulaba fantastic ye Land Road w'ekizimbe okuli GMS Hospital awemengo agenze okubanja rent abadde abanja emyaka 2 ekizimbe kye agenze okubanja rent ne bamukubayo Land Road bamukubye MP ne bw'omulaba kakkanye ayaziirana abanja emyaka 2 bamusasudde mumpi. Katsoke tuwulire Land Road
ng'ataawa. Babadde banzita olwaleero waraba shakala banje nyumba yo nyumba yange nzize kubanja wano ne bagala kunzita myaka 2 tebampase myaka 2 bana basajja basani bakuba bwe bakuba ne bagala kunzita bakubye kuvyagala mukubo nga wali kuba tukane mbada bajono na esasi libuze bakuba n'amasasi nesimu zange basitude ne sente zange sizirabako. Muri babi nnyo. Muri babi kwazo. Bambi muzeyi. Esimu zona bazitute. Leta akakantu kalete. Muzeyi. Esimu zona bazitute. Simu zangu zona bazitute. Nesente kwa badela. Nesente bana milioni 15 siziraba wano musawo. Bazitute. Soko yige namba musimu nyige. Tugere kwa petwa agala kubwawo. Temuvaawo. Munyambe balinange. Tubagenda kuta muzeyi. Magala kunzita mulabe bate bankubye amasasi. Muzeyi tabasasobola kutta. Gamba nti Uganda olemwa era ndito olemwa olabira ddala ebigenda mu maaso nga tebisanyusa. Ate nga tuvuddeko eyo munnange bakuwadde ensonga mbu lwaki Mathias Mpuuga yagenze Vatican instead. Teyewulira bulungi naye ayagala kugenda mu ddwaliro naye kati bimusobedde yabadde akaaba nga agamba yandibadde kati yalinye n'agenda ebweru ofuna obujjanjabi naye tasobola kufuluma, so n'agamba babadde bateesa nti agende Nairobi ng'ayise ku kisaawe Entebbe, naye agamba ebyana bya Nuupu bijja mukuba ebifaananyi ku kisaawe ate ne Nairobi nti ate waliyo strongholds za His Excellency Kyagulanyi, so ateesezza ku weekend eno agenda kuyita ku ttaka. Yagambye naye ate okuvuga olugendo luwanvu nduyite ku ttaka naye omuntu abonyebonye n'ebyana bya Nuupu, so Mpuuga agenda kuyita ku ttaka agendeko Kenya afune obujjanjabi mu ggwanga lya Kenya. Naye abe Kenya mu mulinde bwe mumulaba eyo mumutukubire ku bifaananyi mu bituweereze tusitominga eddwaliro ly'anaabeeramu. Ekirungi be baatuwaŋŋangusa bannayuganda bali ebweru w'amawanga nga be bakola mu malwaliro. Bw'omulaba mutukubire ekifaananyi kituweereze tusitominga eddwaliro tumugobeyo. Eddoboozi lya mukulu ASP naye nga olaba omuntu yayijeeyo na postinga eri anda Mathias Mpuuga, ndowooza agezako okusambajja ASP bye yayogedde ye n'ateekako obubaka bwe wali waggulu kye yakoze noono ng'agezaako kubanga awakanya ebibadde oba biri mu katambi. Ffe nga tweyongerayo nakugambye nti amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala. Bannange omukulu Pastor Bujingo atabukidde oba nnyinza okugamba nti Asekeledde omukulu Segirinya Muhammad n'atuuka n'omugamba nti kati oli ludda wa vaayo era oddemu opostinga bwe wapostinganga. Olaba omuntu nga si mulokole n'abalemerako n'agamba abantu baggwayo dda. Omubaka bamuyita Muhammad Segirinya simanyi gwe yatumanga Facebook ye nebeera wammanga wali twanoonya weeri watubula buli kaseera ng'ateekayo obutebe bukalu tewakyaliyo bantu eri abantu baggwayo dda oba Muhammad Segirinya akyalipootinga update akyabateerayo okumanya nti Kanani teriiyo. Mungu amusaasire. Tuyise mu bintu bingi nobuuza ndi kakati ono afa kinze nga siripooti nga bya muzikiti gwe Muhammad Segirinya Kanani bwe ggwamu abantu ofiirwa ki oba ofunira wa? Why do you report such a thing? Do you know that you are fighting the hand of God? Abakuŋŋaana wano singa basigala ne bakuba obwamalaaya ne babba ne bakola biki na biki ofunira muwa? Eri abantu baggwayo dda era tuno ku update baggwayo dda. Give more updates even today. Teye munaffe video ya lutalo ng'alayira ne Bible ekya trendinga era abantu beeyongedde okubanga bajogerako. Ono ayogedde ki? Abaye ndabe video ya lutalo ng'akutte Bible alayira nezijukira tukyasoma omugigi bakwanga Bible nogikwata wodi
nolayira sitaani omweganye ye sitaani mweganye n'ebikola byo byeganye ye n'ebikola byo mweganye naye njagala okujjukiza n'ebiruta sitaani talokoka sitaani talokoka naye nga sinabagenda wala omanyi nti nno ggwe olumu nakyukakyuka oba yagala Bobi Wine kwata mu vidiyo eno gishalinge lemezaamu olugalo kuba agenda kuwa wino lemezaamu olugalo onyige sendi paka gyegende ngende paka lasiti kati wulira saagala olokoke owanike bayibuli ate oddeyo ogende okole sakiririgo saagala okole sakiririgo ogende ogambe faaza nze bwenenya nakola ensobi nenenya sitaani sebo salawo tolayira nga tosazeewo. Mama Fiina talina ebigambo biwoomu eri Hajati Zuula. Omukyala ono akyakola mawulire ate nno gakyali mabaga. Twagala okuba nga tumanya ekituufu kyekiriwa. Hajati ye mutuufu, Hajati Zuula ye mutuufu oba Haji ye mutuufu? Bino bye bigambo bya Mama Fiina. Tuli mbwazo Zuula. Ojja kwogera nno oba oyagala batuyagala ojja kwogera. Ojja kwogera ng'erinnya lyo baliyita Zuula. Zuula ebituufu by'oyogera. Ogenda tulemesa ensi, tugenda kutandika okutya, okitegeera. Ffe tubadde mu bufumbo abasajja bakuzizza abaana baffe. Abaana bakadama bali bweru, abaami balina abaana abwe balabirira wano e Uganda. Zuula olwamala otuleetera emboozi gwe yagireeta, teri yagisaba. N'osirika. Zuula omusajja ali mu kkomera, tolina ky'oyogera. Oyagala tukolere ki? Oyagala tukolere ki nnyabo? Oyagala tukolere ki? Ensi yonna n'ekaaba nze wansuuza seebase, buli mukazi n'omusuuza nga teyeebase, buli mukazi n'asula ku munkenke, buli mukazi n'asula ku munkenke. Kati essaawa zino oli mu bitiibwa, osirise, ffe tulaajana. Why Zuula? Tuli mbwazo. Hajati Zuula era ne muganda wa Haji avuddeyo naye nga si musanyufu bambi ne bw'obeera gwe tosobola kubeera musanyufu omuntu wo ng'ali mu kkomera. Agambye Hajati weefumintirize mu mutima olabe ebintu by'okoze nga bye bituufu. Oweefumiitiriza ekigambo ky'otadde ku Haji Ali n'abantu babadde ayamba mu community. Abantu bonna mu kitundu w'obeera baakuwaddeko obujulizi ng'oli mukyala muzibu nnyo. Abamaduuka bakaaba bwe weewolayo ebintu byabwe tobisasula. Bakyeyamaani b'ekitundu bakaaba togambwako. Gwe weefudde ki mu dduniya muno? Ogenda gikungula. Chairman yatuuse okugamba nti Hajati oyo talina kyatayinza kukola ng'ayagala ssente. N'omuntu asobola omutta olw'okuba aba ayagala ssente. Naye osaliddewo ddala otwale emmaali ya Haji. Bannaaye ekituleese ku mikutu gino twagala ne Haji afune obwenkanya kuba Haji tasobola kwogera ali mu kkomera. Ffe tulina okuvaayo tumwogerere. Ffenna nga kitukubye enkyukwe mu kwekanga nti Haji ki kye yakola. Okumanya tolina nsonyi Zuube. Omuntu ayinza okwegatta n'omuntu ku ddeeka buli lunaku nga mu nju yonna temuli awulira nga munda mulimu abaana abalala. Ku ddeeka waggulu byonna nga by'oyogera tebikwatagana. Kati baaba abaana batandise okukuswaza era okyekangabiriza. Duniya ogyagaza ki? Baddu ba Allah teri agenda kungula duniya eno. Ffe abasiraamu bwe tuba tugenda batuzingulula engalo zino. Ensawo zonna ne bazikebera togenda wadde ne bweba mpeta ng'ogiyina ku mukono ku lugalo bagikuggyako. Zuube oli waakufa ng'abalala bonna. N'ebyo by'oyayanira okubba ogenda bireka. Naye lwaki oswaza Haji Ali okutuuka mu kiseera mu mbeera eyo? Omusajja yasooka taata w'abaana wamukola otya? Abaana baabo bavuddeyo bakuwaako obujulizi. Obakaka watuuka okuba omwana mbw ayogere by'oyagala. Gwe dduniya olowooza ogenda gikungula. N'olwekyo nga mmaliriza ebigambo byange njagala okusaba ekitongole ekya CID. Criminal Investigative Simanyi Department. Munoonyereze omusango guno n'obutuufu bwagwo. Omusajja ono talina musango baagala mubba. Yes, ate ye Plandi mulekwa bannange oba bankuba kyeyo baamukoze ki naye atabuse n'abalangira
n'abasomera anti Junior mumutegeera. How can a man make hair? Get jobs and work. If you left the country, no get the Canada, spend more time at work. Muri ku TikTok okuno? Emyaka jijja kubaleka nebe mwaleke Uganda msainga babasinga. Muzadde mbakaze yoyo namu bisenyi mwe bayibulake. But still you have failed to work. Mwabe Uganda ne mulika tewali mirimo. Kati chechi batuza mu butie Canada kola live. I feel so disgusted. Bwenda bo muntu ngoli Canada ngochali ku social media. Temwina na musulaba basuza musuza. Why don't you look for jobs? Ibulake mkasa, why don't you get a proper job and work? Kumyaka jenkaga jowezeza. Kati ibulake buofira wanani agendo labirira abana bo. Bewaleka ngozadde mbakaza abenjawulo. Abana bo ibulake bali babonabona nga bali mu UPE. You made the decision to go to Canada to work. Mbalaba oneka Canada, you are talking Ugandan politics. Gwatarondo yogera chebyo obufuzi. Do you vote? Wala beko polling station ya Uganda, Canada. Have you ever seen a Ugandan polling station in the US? Get jobs and work abantu abali ebweru. Teri mugaga ali bulaya ali ku social media. Obudde obujjewa. Mukola parawa. Why do you get the time to luma monga on Ugandan affairs when you are not even a voter? You are not a voter, Toronda. Spend more time at your workplace. Let me not be on every never one every voka. Obulamu bwabalemerere Uganda. You have gone to the Canada. Why don't you work? No biraba biri kusuza ni makula simanya Bujingo. Parawa esawa zomale bulaya nga tokola. You are missing money. For when Uganda nze tamani nyizo nokubale na kusatunga school, I'll be paid. Nze Junior, even if I spend a month without working, government will pay me. Era ka message nkafuna mu Central Bank dear Joseph. Kati go okolera bank okolera government ye Canada. You wasting time, my friend. Ibulake wisdom kaye this young man, this boy Kakalamu, Mr. Bini, get jobs and work. Temunafuna mpapula. Esi okunuma omuntu eyakaje Canada miezi ebiri. Talks kati abamaze emyaka 10. I have people in the US. Baba zalirayo. Toina obalaba. Omuntu kyasula mu shelota. Tonna manya na toyi gyopama mwe Canada. Oli ku social media. So I feel so disgusted. Bwembalaba mwe bayibulake nga muli ku social media. Stop wasting time. Emyaka gibaleseo ibulako li myaka nkaga. Kaye wisdom ali mu 5 mu 7. Kakalamu ayingi dana. Gwe Bini bakugoba wano wali wa security guard ngokuma pastor Bujingo. Bokwate byama byo wobi wakayanja. Why don't you work? Case Nnyo omulimo okole va ku YouTube. Gwe case. Wali osula muntebeza Namulindwa. What happened? Namulindwa akuyambya akosusuza case. Ngofuka muntebeze. Buli muntu ajje yuke case gwa mu interviewing. I a journalist in the States. Okolera Al Jazeera. Okolera BBC case. Do you work for Sky News? Anangi. Do you work for Fox News case? Every big person yaja obo muteze kwa airport omuje kwa interview. Why don't you get a job? Universities is really open. Why don't you go and start the case with your group?
byebyo mwana wattu naye nga tuli ku NCK TV era woba oli eyo mukwano nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga yes awo nno tujja kuba nga tutambula wamu naye nga amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala ate era nga tukyakuleetera updates okuva efotipoti omujjukire okuziika kwa nkya byonna tujja kuba nga tubibawa.